bwe tutunulira nnyo ebyafaayo bya Uganda okusinga ennyo mu myaka gy'ana, Sir Winston Churchill yawandiika ekitabo kye bayita My African Journey. Yatunuulira nsi yonna nga bwe yali etambula naddala Africa, ng'ebisinga abijjako ebyo ebyawandiikibwa okusooka Sahara Johnston ng'agenze mu mawanga ga Asia. Africa nsi nnungi, Africa ggwanga ddungi, Africa lukalu lulungi. Okusinga ennyo Uganda yasinga okubeera ey'enjawulo. Agamba nti bwe yatuuka mu Uganda nga atonnya entebe, yayanizibwa abantu abali abeesimbu n'omukwano mungi. Yageraageranya ebiri e Bulaaya n'ebiri mu Uganda. N'agamba nti lino ly'eggwanga erisinga okuba n'abantu abaaniriza. Emyaka gy'etolodde n'okutuuka olwaleero, ebigambo Sir Winston Churchill bye yagamba nti Uganda ly'ekkula lya Africa nga tubimanyi mu mmeeme zaffe naye nga tebitegeeza ebyo ebiri ku ttaka mu Uganda nga bwefaanana. Amazima gali nti okugamba nti Uganda ly'ekkula lya Africa olina okwogera ku bantu abalirimu ne bye balina ate ne bye bafuna. Ebisinga ebikoleddwa emyaka egiyise okuva omuzungu we yatuleka bisinze kugenda eri abakulembeze era n'obubonero bugenze eri bakulembeze so si bannansi ba Africa. Ebitundu gye tuwangaalira gwe musingi ogusooka ogw'ebyenkulaakulana. Ekyalo kw'ova gwe musingi ogusooka ogw'eddala ly'ebyenkula. Amaka mw'ova kye kitebe ekisooka eky'enkulaakulana y'amaka. Omuntu ye nga ye ly'eddala erisooka ery'engonjuka n'enkyukana y'obulamu. Byonna bye twogeddeko ebyo ebisinga byafa n'ebisinga tebikyayogerwako. Abantu naddala bannansi b'eggwanga Uganda essanyu balifunira wamu ne ku bannaabwe nti munnange bw'aba alina nange nnina, naye ate Abaganda bagamba nti ensawo ya mukulu tekuterekera. Twagala buli muntu abeere ng'alina ky'alina, ng'asanyukiramu ekyo ky'alina mu bwerufu, mu ddembe ate era mu mukwano. Benjamin Franklin yagamba nti amazima y'enkola esinga okubeera ennungamu. Amazima galeeta eddembe, amazima gafuula omuntu ow'eddembe. Malcolm X yagamba nti obwenkanya bujja eri oyo abunoonya, era abunoonya mu mbeera yonna tafa ku abo bonna abatulugunya n'abanyigiriza. Amakulu gaakyo nti ng'onoonya eddembe n'obwenkanya n'omwenkanonkano gwalina okubyewa okusooka n'abalaba kutambulireko. Uganda gye tulimu olwaleero ebisinga byonna bye twogerako their family happiness, amaka ge masanyufu, but not gross national happiness, wabula si ssanyu lya buli muntu. Ekigambo GDP oba gross domestic product ekitegeeza enfuna n'ennyingiza ya buli muntu n'essanyu eribeera mu nsawo z'omuntu byakyuka kati biri ku maka nti wasa mu nnyumba ya gundi so si wasa gundi. Ffe abato abavubuka, ekigambo obuvubuka kitegeeza era kiva mu kigambo nvubu. Envubu kye kisolo ekisinga okuba n'amaanyi, kitomera, kiwaguza ate era kituuka gye kyagala mu maanyi oba mu ddembe. Abavubuka guno gwe mulembe gwaffe okuvayo okulwanirira ekyaffe. Abavubuka tuli bavubu era amaanyi geego era ekiseera kyekyo. Abakadde tubassaamu nnyo ekitiibwa kubanga mwatutemera empangi nga musuubira nti eggwanga liribeera ddungi. Wabula essanyu lye mwagala lirina kuvaamu ffe abavubuka kubanga mwatuteekawo tuwaguze tubaleetera ebirungi. Abaganda bagamba nti olukula luyonka baana baalwo, naye onaayonkawa nga ne b'oyonka nabo banoonya gwe bayonka. Uganda omulembe guno gw'abavubuka ate nga baateekateeka abavubuka be bakadde bakitaffe ne bannyaffe bajjajjaffe gye bali mu byalo eyo balinda ensimbi emu okubayamba bafune ekyokulya naye nga tebagifuna. Abavubuka guno omulembe gwaffe tugukozeemu ki? Emyaka egy'emabega okutandika mu 1880 Abamerika naddala abaddugavu baakolerera eggwanga eryo n'okusookera mu myaka gya 1700 eggwanga abazzukulu lye bali olwaleero lyakolebwa bakadde abaasula ku ttale abateebaka naye nga balowoleza omulembe oguliddako. Uganda we tuli ebibala bye bajjajjaffe bakitaffe ne bannyaffe tubiridde biweddewo, tetulina mpangi mpya gye tusimye. Kiswaza nnyo omuvubuka gwali eyo okwebalira ku mulembe guno omupya naye ng'okyalya ebibala bya bajjajjaabo nga naye wanditadde ekikolo ky'okukola wabeerawo ate atuddewo ng'ayagala okukunyigiriza oleme kukola. Kiva ku butasalawo kukkiriza kweterawo nteekateeka ekufuula honorable so ng'olina kubeera honorable. Ekisingira ddala okuluma nti mu myaka 5 nga constitution ya Uganda bw'egamba ffe bannansi abantu ba wansi abo bali waggulu abakulembeze baffe abatusalirawo bajja ne batufuula ba honorable ne banywera ku nsakaza ezimu naffe ne batuwa ensimbi ezifaanagana ne ze tulina ne batulaga nti omuwendo gwabwe gwenkanankana n'ogwaffe naye ng'amazima gali nti tetwenkanankana. Boogera ebigambo ebitufaanana nga bazze mu myaka 5 okutufuula ba honorable naye bwe baddayo bwe tulwanira ekyaffe olwo tubeera violent. Ekisinga okuluma omugagga bw'aba anyigiriza omwavu aba akola business, omwavu aba alwanira eddembe lye olwo nebeera violence. Lwaki obwenkanya tebuliiwo ng'omunaku n'omwavu alwanira ekikye ng'omuvubuka alwanira ekifo kye mu ggwanga lino eddene? Lwaki omuvubuka waateeka akakeeka yeebake ate abalala balabanga anyigiriza abalala so ng'eggwanga lino litumala ffenna? Guno omulembe gwaffe ffe ng'abavubuka, kino ekiseera kyaffe ffe ng'abavubuka, buno obudde bwaffe okutema empangi z'abaana n'abazzukulu abalala tuddirawo. Amazima gali nti tulina okusitukirawo ffe
ng'abavubuka tulwanire ebifo ebyaffe nga tutandikira wansi mu mirandira, tuzimbe eggwanga eddungi eddene era eggagga mu Katonda, eggwanga lye tulina Katonda lye yatuwa. Obugagga obusinga buli ku maaso g'abatwazi era ababbi abagalaba, naye ate Uganda obugagga bwesinga okuba nabwo kwe kubeera nti kkula erina obutonde obusinga okubeera obw'enkizo mu nsi yonna, eggwanga erina amazzi agasinga okuba amangi mu nsi yonna, eggwanga erisinga okuba n'omugga ogusinga obuwanvu mu nsi yonna, eggwanga erisinga okuba n'ennyanja esinga obwagagavu mu nsi yonna. Tubikoseza kyenkana waffe nga bannansi, tubikoseza kyenkana waffe nga abavubuka, tuvuddeyo kyenkanawo okutula mu bifo byaffe, tukaabye kyenkanawa nga tugamba tunyigirizibwa. Kano ke kaseera buli muvubuka okuvaayo okutuula w'alina okutuula, okubanja ekifo kye nga bwe kirina okumuweebwa. Nze Kalondoozi Ssembajjwe Alfred ngenda kujja ku kifo ky'obukulembeze nga kansala. Leka muteme empanja esooka, enteekateeka ey'entandikwa yena tutemere ekinaddirira. Tosobola kumeggana na njovu ng'akamya ateeka kumegga. Buli muntu atandikire wasobola okukwatira. Tukole enkyukakyuka ey'omuggundu enaatubalirwako abaana n'abazzukulu. Mu mazima njagala okugamba omuvubuka yenna ali eyo akitegeere nti okwekkiririzaamu kyekyokulwanyisa ekisinga okuba eky'amaanyi omuvubuka kyalina, omukadde kyalina, n'omuntu kyalina. Okwekkiririzaamu bwe kufa mu ntandikwa ofa tonnaba kuyingira lwokaano, naye bw'oba n'okwekkiririzaamu owangula tonnaba naye ng'omaliriza okkiriza nti owangudde. Naye bw'oba tolina kwekkiririzaamu owangulwa tonnaba, ne bw'owangula abantu bakkiriza nti obutiitizi bweyoleka ku maaso ge. Nze nsazeewo okubeera ekitundu ku nkyukakyuka era nsazeewo okulumba n'omutima ogwo ogw'obutatiiririra nkyukakyuka. I'm part of the revolution and let me be. You should be also. Salama, Kansala to be Kalondoozi Ssembajjwe Alfred. Nzija.